tulaba kuteebuuza obwo bugenda obwakubikiseereko n'amagogo. Irene, yangu signing one. Olunaku olw'eggulo ssaawa 3 awo nayogeddeko ne Honorable Helen Nakimuli kuba tubadde tulina enteekateeka ya meeting y'olunaku olwaleero y'ababaka b'opposition nga tugenda tutuula kudisikasingamuko kweno bill sovereignty bill gye baleeta gye tulaba erimu ebibuuzo bingi nga twagala tutuule tweteeketeeke tugenda kutambula tutya. So nampa update kubanga yabadde agicoordinating nga shadow minister for information era nangamba ndi mu kuvuga ngendako mu ddwaliro wano kufuna ku sajja y'amaanyi nnyo bwe yaŋŋambye era bwe naagimaliriza nja kuddamu nkuwa report naye enteekateeka za meeting zigenda mu maaso. Ne mubuuza ddwaliro ki nalimbulira sajja naki mbuuza kubuuzaawo gezaako kutegeera eno ne mugamba kale katusabire etambule bulungi. Ebyembi bwe bamuyingiza mu theatre teyavuddemu nga mulamu. Kyannaku ebibuuzo of course bingi. Mulamu gwaleeteddwa wano okukolako postmortem gwekebejja batuwadde omulambo n'abasawo batugambye nti mu kaseera kano kaakano tebannakakasa kituufu ddala ekyaleetedde omubaka okufa. Naye batugambye nti bakyakola tests endala n'abakugu bwe bayita ba toxicologists okutegeera ensonga ez'enjawulo kiki ekyabaddewo. Era batugambye n'otugamba bagenda kukwatagana n'eddwaliro eryo gye balongoosezza baliyita Alexandra Medical Center okubakolako audit okutegeera process yatambudde etya, obuzibu bwajjiddewa. So ebyo byonna nga bamaliriza obikola batugambye bajja okufulumya ripooti ey'enkomeredde. Naye kye batugambye kaakano nti tebannazuulira ddala ekyamuleetedde okufa. Of course tubasabye ng'abakugu report hopefully tejja kulwayo nnyo so that ab'eŋŋanda za Honorable Helen bategeera naffe abakulembeze banne abantu b'e Kalangala n'eggwanga lyonna kugamba okuddamu ebibuuzo ebingi ebiyitingana eyo nga bwe tubiraba. Era nabo bakkiriza nti ebibuuzo bino byetaaga okuddibwamu. So katulindirire batugambye nti mu bbanga si ddene nnyo ripooti ejja kufuluma buli omu ategeere ki ekyatuuseewo ku Alexandra Medical Center. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaasira family ya Honorable Helen, tusaasira kulembeze banne Parliament gy'abadde akolera ekibiina kya NUP. Kyannaku kaakano program nga bweri kati omulambo gwa Honorable Helen bali mu gumaliriza bannaffe aba A+ guteekateeka then gutwalibwe Kalangala gy'abadde akiikirira ng'omubaka omukyala era babadde baakaddamu okumulonda abantu b'e Kalangala nga bamwinamu nnyo essuubi. Omulambo gugenda ssulayo e Kalangala abantu b'e Kalangala bamukubeko eriiso evvannyuma era olunaku olw'enkya wagenda kubeerawo council seating abakulembeze n'abantu ba Kalangala okumukubako eriiso evvannyuma. Ku Lwokusatu omulambo gwa Honorable Helen tujja kugwaniriza ku Parliament era tujja kubeera n'olutuula lwa Parliament nga tujjukira munnaffe bwe tunaava ku Parliament
tujja genda ekavule NUP kubanga badde mukulembeze wa kibiina kya NUP kulembeza ba NUP abagizi baffe nabo okumukubako eriiso evvannyuma. Then ku lunaku lwe lumu nga tumaliza enteekateeka ku NUP mulambo gujja twalibwa mu maka gaabwe Namuŋŋoona era olumbe lujja kumibwayo ekiro ky'olunaku olwokusatu. Ku lwokuna ku makya tujja kugenda Orthodox Church Namuŋŋoona okusabira omubiri gw'omugenzi era abadde memba mu church eyo mala ebbanga ddene. Tunaava ku church olwokuna lwennyini tugenda ate ku bijja by'abajjajjaabe Luweero tuziike kulembeze munnaffe. Zambaali muwedde banoonya kubatta omu awedde n'omuddako kati natidde kati neŋŋamba ani afudde naŋŋamba nali Munnakimuli afudde kati mumuddako mutima negulojuma nensooka nakubiwakanya manyi ono Munnakimuli abadde mulamu nasema okwogera naye nga ŋŋamba okwegatta ku ttiimu ya paalamenti ya volleyball nangamba ngende tateka n'okusamba omupiira ku ttiimu ya paalamenti kubanga abadde munabyamizannyo nnyo nga tulina okutraininga kye bayita East African Games kakati nga yoyo yatuwaga amawulire so naye ntya nenziruka ensooka nfuna wentuula naye amawulire nga tukasiza nnyo ku ex ya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu neŋŋendayo nagenza okusomako nga kituufu ababika nentya abadde social ayagaliza buli muntu okubeera omulungi ate buli wabadde akusanga ngaakubuulira Zambaali kino kikyamu kino kituufu abadde ayagala nnyo ensi ye n'okwogera amazima ng'amazima geeta mazima kyova nawe bwe twali ewa Ssaabasajja Kabaka mu kujaguza emyaka 7 omwezi ekitiibwa bwe yafuna omukisa okwogerako eri ensi era yayogera kyene ensi buli muntu atandika okugirowoozaako nga yaffe ffenna si abali mu buyinza bokka n'abatali mu buyinza n'ayogera kugamba ekikye ku mutima badde akyogera nga bwe kiri nakugamba nti kino kituufu kino kiramu naye abadde agamba nnyo nti Zambaali obulamu buno buzibu oba osobodde okufuna kyolya kibi nga tomanya leero wooli enkya toliyo alinga ayogera ebigambo oba gamba okufa kuzibu naye sisobola kumwerabira okutukumakuma kwabadde atukumajjukira yabadde minisita w'ebyamawulire eno mu kabinenti yaffe eya gavumenti eno ey'abantu nga bunaku abaako kyatubuulira naddala ffe abubaka bweyakalonda abatanagenda mu paalamenti kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti era nga ku platform yaffe gye baakola eya members of the federal parliament nga bunaku abaako kyanyonyola ababaka leero tulina kino ababaka mukole kino ababaka mukole kino so kitalo nnyo kitalo ddala nsaasira nnyo naddala ku famire omanyi bw'ojjanjaba ku muntu oddamu ku ndasi naye obutajjanjaba okufa okwekibwatukira kutiisa kumalamu amaanyi kukanga so famire tukisaasidde nnyo abantu be babadde akiikira abakamulondo ekisanja ekyokubiri kibasaasidde nnyo n'abawagizi mbedde n'okusinga ddala pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okufiira omubaka ali active ow'amaanyi era ffe aba national unity platform onyolwa w'amaanyi kitalo nnyo ayi beene twakuumye bubi muzaanawo Nakimuli walumbe n'amutuukamu. Amanyi Sali Isaac ndi mukulembeze okusooka ndi twala okusaasira kwange eri abantu ba Kalangala olw'okufiira omubaka waabwe omubaka ate nga badde ku ludda lwaffe lwa gavumenti ate nga badde vibrant nga olaba nti y'omu ku MPs abadde boogera ekitundu kye ate nga n'abantu bamutukirizaamu. Nebaza NUP nti eraze nti no owninza omubaka waayo ate nga kekano kaseera kuba mubaka wano kebusinga omwetaagira. Otunuulira engeri abantu gye bafaamu tuufu ennaku zino ennyamiza era ntusuubira nti no gavumenti saawe nebadde nga ekola ekisoboka okulaba nga at least ba health sector bagyongeramu amaanyi kulaba nga tetufiirwa abantu bavunanyizibwa nga bwe bati. Fenga ku ludda olwabula gavumenti eddibu ddene nnyo nti ababaka betwali tumanyi nti nno bo bansonga bakomye mu house abaddeyo omu ku bo n'olwekyo fenga bali ku ludda olwa gavumenti tufiiriddwa nnyo mubaka ono era nga kituwadde eddibu nti afudde nga abantu be
bamaze kumuteekamu obwesige obwokubiri okulaba nga bakiikirira mu palamenti y'eggwanga. Ekisinzaaza okunsanyusaamu ate okubeera nti nno alaze nti nno ye munnauganda yennyininyini era afiiridde mu ggwanga lye. Singa abadde bano abali mu gavumenti wandibadde owulira nti yafiiridde mu America era nga tuli mu kusonda ssente zimukomyawo. Naye ye alaze nti nno despite the fact nti health sector si nnungi naye afiiridde mu ggwanga lye era nga kiba kiraga nti gavumenti erina okwongera ssente okulaba nga ssente zino zibagabira abantu ez'obweru olina bamuwa milioni 10 olina bamuwa ssente mmeka milioni 6 ssente tuzikwate tuziteeke malwaliro tulabe nga tusobola okutaasa obulamu bw'abantu kubanga abantu bagala saavisi zino ezitangibwako tewali muntu muno atakosa ddwaliro naye otubuulira nti gavumenti ogamba tetulina ssente zakwongeramu sector naye nowulira nti abaka bonanabona ab'emyalema abawangulu buli muntu tumuwaddeyo ka transportation fund ka milioni 10 kugamba twenyamira ffe ng'abamu nga tuli mu mbeera abantu babakubaganya abantu baafu nnyo naye ng'olaba nga gavumenti erina bononya ssente mu bintu ebitaliimu naye ng'ate ebintu byandireetekamu ssente ate ebituusa amaaso kibi nnyo eky'abantu bekalanga okufiirwa omubaka waabwe kibi nnyonnyo ddala era tubasaasidde nnyo nze nganze bakwasa za bbuli 42 ebakuume era egumye abantu bekalanga. Erinnya nze Abubatuusa ndi mukulembeze Ganda kansala. Okufa kwa Helen Nakimuli kwankubye wala nnyo kuba ye mukyala abadde ayogera ekigambo nga tatiitiridde wadde tonasemba okumuwulirako twali namuŋŋoona ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka bwe yakutegeka obw'amazaalibwa ge yayogera ebigambo ng'olaba tatidde namu kuba ebigambo bye yayogera ng'olaba bikutte bannayuganda buli omu ng'olaba kimukwatako kubanga yagamba nti balina omusibe eyasala abaana obulago bazze bamuba ebiita bamuwa embejja kyokka ng'eri abantu abaasibibwa obwerere bali mu makomera tebabawa bbeeyiro tebabakola ki naye ng'olaba ayogera muvumu nnyo n'ebigambo byayogera mu parliament ng'olaba afaayo abantu b'e Kalangala basubiddwa nnyo Kalangala nze gye nasooka okukolera naye nalabira ddala mu mikazi ono omukyalo oyo afudde mu nfa erumwa abantu bannayuganda gye basinza okulumwa ennyo omuntu omulungi bw'ati yandibadde tafa yandibadde akyaliwo n'abasigadde ne tulabira nga kuye kitalo nnyo ekya Helen Nakimuli. Olowooza tewaliwo bwetaavu bwa kwongera kutereeza saavisi eziwano mu ggwanga? Obwetaavu bwo buyitirivu nnyo kubanga bwe buba nga tulina abantu besobola okulabirako kati nga bwolaba oyo Helen bwetaagisiza ddala. N'ekirala abantu aba mu eddiini lya Orthodox be bakulembeze bokka ababaddeyo abantu babiri nga ababaka parliament oyo ne Ssekikubo kyokka kikwasa ensonyi nti Ssekikubo teyakomawo ku kulonda kuno olw'ensonga nti yafuna ababamukuba ekikono mu kulonda okwaliyo okuwedde kuno ye n'alondebwa ng'omubaka wa Kalangala disitulikiti omukyala n'abeerayo nga omukulembeze mu Orthodox naye ate ekikwewuunyisa abadde tannaba nakutuuka kulayira buyo avudde mulamu w'ensi kitegeeza no Orthodox nayo ababaka babaddeyo ababiri bagenze mu ngendo etasobola kuzzaawo naye tusabira abakulembeze bannaffe abakibiina kya Nuupu bakulembeze bonna bannayuganda nti kitalo nnyo ekyokufiira omuntu waffe oyo ate nabe Nakalangala bennyini nabo tubakubagiza olw'ensonga